Entekateeka empya ez'ekibiina kya National Unity Platform bw'atyo amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa mufumbiro Alex afulumizza enteekateeka empya ze bagenda okutandikirako, agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomawo balina okuddamu okuddukiza okutalaaga eggwanga Uganda. Omulimu gwe baali batandiseeko nga guno gwamalira ddala wiikisi 3 nnamba nga batalaaga eggwanga Uganda. Alex Waiswa mufumbiro ategeezezza nti wadde batalaagako ebitundu bye batalaaze naye waliwo ebitundu bye bataatuukamu ate era nga abantu baayo nabo balonzi ba NUP. Kati agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olukomawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'Ekkumi bagenda kuba batubuulira wa watuufu batandikira baddemu batalagemu ebyo ebitundu bye badde batatuukangamu ne bannayuganda abasangibwa mu bitundu ebyo bafune omukisa ogufuna ku bubaka bwa NUP bwe bazze batambuze kutalaga eggwanga lyonna erya Uganda. Wabula ono alabudde poliisi n'amagye abeesomye okutiisatiisa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba nti bamuwa ekiwandiiko ekimugaana okuddamu okutambula. Ababuuza nti bamugaana okuddamu okutambula, yaleka abagambye ddi nti addamu okutambulira ng'atandikirawa. Yeebuuza nti ogaana otya omuntu atanakusaba lukusa. Agamba nti bwe kibanga mu kutambula okuwedde si poliisi eyabawa olukusa, kitegeeza nti ne mu kutambula kuno terina kubiyingiramu. Ekole kimu nga bwe yakola mu ntambula ezisooka, ebyesonyiwe balabe bulabi. Nti kuba nabo basobola okwekontrolinga ne bamanya bwe balina okukoma mu ntambula zaabwe. Ono alabudde ne Mwami Museveni ng'agamba nti obwe bumukeeredde kubanga babanga bannayuganda baasalawo ne bamujja mu ntebe y'eggwanga Uganda ye n'agyewaŋŋamyamu, bw'abanga n'olwaliro akyalemeddeko bagenda kutalaga eggwanga Uganda nga bwe bakunga bannayuganda okubabuulira eky'okukola nti basitukire wamu beegobeko nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era agamba nti singa anaalemerako bannayuganda ne bamwegoberako ate awo bijja kuba bibi. Waiswa agamba nti bafunye information ey'okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutwale yabitebye, wabula agamba nti bo tebakitidde kubeera bannayuganda olwedde kye balindiridde. Banoonya emmanduso yonna we batandikira basituke bagobe Mwami Museveni mu ntebe y'eggwanga Uganda wabadde wakyabuze. Wabula kasita bagezaako okukola ekikolwa eky'okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, bajja kuba bayambye bannayuganda okubanguyiriza ku mulimo ogw'okugoba abasajja bano mu ntebe y'abannayuganda. His Excellency ajja kuba asobola okutulayo obutereevu nga pulezidenti omulonde. Kakati ebiriwo olwaleero byolaba tukola mu foreign land, nga tugenze mu America, nga tugenze mu Europe, nga tugenze mu Bawarabu, ekisooka okwongera omuzinzi mu bannayuganda abawangalire Bulaaya kuba nayo they are part of the country. Nkugambye nti bacontributinga kinene nnyo ku budget ya Uganda. Mu ssente z'obuliwo Uganda mu misolo n'ebirala byesolooza esolooza obutabalika 22. Oluusi tebuwera bubanga 19. Naye ku obwo 22 nkakasa bukakasa nti abantu abawangalira enda, abantu ababa e Bulaaya bacontributinga over 4 or 5 trillion shillings. Kitegeeza balina omugaso munene nnyo. Bw'otunuulira family erina omuntu yenna ng'awangalira mu nsi ezo ezaakula, abantu omuntu omu alabirira kumpi families 6 n'ekyalo kiramba, kubanga abantu lyessuubi gwe baba bakola ki era bakola nnyo. Sente yaabwe si ya muniino. Tosobola kubakwata nakiraale nti ogenze eyo kuba nti oli eyo oli idle ogenze ku bantu. Buli muntu aba ne business era osobola kuwangalirayo ng'olinayo business gy'okola ki gy'oli mu kutambulizaayo. So n'okubanga nabo baagala balina obwetaavu okudda okwaboobwe okwafuuka okuzibu. Abamu bagenda nga Museveni yabatamiza wano, abamu bagenda nga business zaabwe mu kikubo zisuuliddwa, abamu bagenda nga banoonyezebwa okutulugunyizibwa olw'obugagga bwe baali bakoze nga bawekoledde mu ntuuyo zaabwe, abamu bagenda olw'okubagoba ku mataka gaabwe n'okubakijjanya n'okubatojjanya nga batojjanyizibwa abo abantu abaali bawambye eggwanga lino ne bajja mu buyinza. Abamu bagenda olw'ebyobufuzi, abamu bagenda olw'okubanga emirimu gyabwe egy'obukugu gye baali bakola gyayingirirwa abantu abaali tebamanyi ne balaba nga baali tebasobola kukolera mu environment eyo yemu, basasulirwa bubi, bajoogebwa nga bw'olaba n'olwaliro bwe kiri mu bitongole eby'abasawo, mu bitongole eby'abasomesa, mu bitongole ebyaba buli mu site nti bakola enkola nga yeyo yemu. Naye ebyo byonna Mwami Kayongo era nga bw'omanyi tetera kuba nkola yaffe ate kwatira simu puroguramu era kyewunyiza ne ngamba naye wabeerawo obubaka obuba buli mu kusengejjezebwa era nga tuli mu kusengejja obubaka bwe tulina nti olwaleero waliwo fayiro etambudde okuva ku CPS e Kampala n'etwalibwa e Kibuli nga baagala okutulowoozesa nti ku bigambo ebyayogerwa e Luweero nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
kwalinga A1 ne Honorable Mpoga tuwulira buwulizi kati naye ffe tumanyi bulungi nnyo nti byonna bye baba bagezaako okukola tebagezaako olunaku n'olumu okugezesa bannayuganda abanyigirizibwa ne bakwata ku ssuubi lyabwe. Tebagezaako olunaku n'olumu ne batakula akabiriiti. Leero ennaku z'omwezi 26 ogw'omwenda 2023 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna bye mwagala kola mu bikole naye temumukwatako ukategedde. So fe nagamba nti no revolution eri organic tolina kyoyinza kukola nekitamanyibwa. Tolina kyoyinza kubanga ne mu room mwe muwandiikira n'oyo gwe mugulako peeni anyigirizibwa. Sente za saka eza poliisi ezibbiddwa nnyingi. Era tebasobola kusirika kubanga bamanyi nti ono ly'eddoboozi lyabwe. Akati bwe mumukwata ne mumuterekawo. Ne bamuterekawo. Fayiro yakumugulako mu musango. Nti enduba giyita namwatu. Njagala kitegere bulungi. Anti nkugambye nti tetwogera bino mu kutya. Ate era kyetubagamba nti waba yazza omusango n'akuma omuliro mu bantu okukeera ku makya n'agamba nti lwabwogo Odrek yali e Makerere ku University Convocation Council, kuliko Kaheru, kuliko ku Minister ng'ate ye nazaala wani ye nazaala wa Karugire, okay, bonna bali ku boodi. Gwe mbulirayo gavumenti gy'osanga nga minisita mukyala wa president. Uganda ebibbiddwa kinene nga twakera ku makya ne mutugamba nti ffe tetukkiririza nze sikiririza famire yange kuyingira byabufuzi. Olwaleero bapointinze kuba minisita okusuka emyaka 10. Ate ku ministry ez'enkizo buli gye tugendamu yesingamu budget. Ate nga tewali progress, tewazimbiddwawo masomero mapya, abaana okusoma omutindo guwongedde okusereba, okujjako abasaidyemu nga be bafuna scholarship si bokka okugenda okweyongerayo okusoma. A deliberate effort okwalya netinga kabiri endala ku bantu ng'ate mwe mu practicinga nepotism, kubanga nepotism kyekiseera wolabira nga batwala abantu as friends, associates, relatives and close family members. Nti boba solution za Uganda kati zonna ku buli kintu ekiri mu informal sector wena genda wa Jerusalem sale muganda wani president. Nti buku nsonga za maje oyina genda wa mutabani wani president. Nti ku nsonga z'ebyokusoma oyina genda wa mukyala wani president. Nti ku nsonga za microfinance n'okutereza luwero oyina genda wa kizibe wani. Ekyo kirina buzibu kinga balina obukugu. Nepotism bukugu ki? Era lwaki DNA yemu yokka yeyina obukugu? Era lwaki bw'okyogerako kifuka kubanga kiranda ate kifu kimu kimala ne kiranda bwe ne kibanga obukugu bwaveeyo yokka mu revenue, obukugu ne buveeyo yokka mu UNRA, obukugu ne buveeyo mu microfinance support center, obukugu ne buveeyo mu Ministry of Health, obukugu ne buveeyo mu security, obukugu ne buveeyo buli wamu nga bwavaawo wokka mu presidency. Kubanga twawambibwa era nga bw'ovaayo okubyogerako n'ababyogerako bennyini gwe njagala ompeeyo programu emu mu Uganda nga yetaga nga yaba panelist etabeerako bantu balina divergence. NRM bako n'abantu babiri lyetteeka lye baayise ku panels kuba ffenna tuwuliriza panels yo yanjawulo naye pano political programs era eno yemu ku programu zokka ezikolebwa ate ng'ebyemu mu wiiki
naye ziri ezisigadde okuva ku Monday paka ku Sunday kubeerako ab'NRM 2 ku 3 times 6 days biro basosoloddwa ate bonna bakubemu amannya naye olw'okubanga buli bwe muvayo ne mwogera ekinyusi ne mwogera amazima wabeerawo okutiisatiisa wabeerawo okutiisatiisa tewagenda kubeerawo generation yaffe Katonda yagiyamba nefuna vision bearer waayo ate bonna batandika kubanga nakugamba wano nti page yaziina nakugamba nti tebatukulimba nti oli agizaga nti NUP nti bino byebiddako kakati bameka bali babi projecting phase 1 nga bwe yatambula kubanga it is organic the revolution ziriyo bino bya ddala. Nina kyenjagala okubuuza Waiswa. Phase 1 yaggwa. President w'ekibiina kya NUP natugamba nti phase 2 yeddako. Polisi nevaayo negamba eregezako kola bifayiro biwulira. Polisi nevaayo negamba bifayiro byolaba byetagala nabyo. Polisi nevaayo negamba era kati tubalaze tubimanyi. Ne bagamba temwetantala. Gwe amyuka omwogezi. Era Bannayuganda mwena mubagambe nti bifayiro tubimanyi. Gwe amyuka omwogezi w'ekibiina. Tubulire kati kyekiriwo. Phase 2 enteekateeka ze ziri mukolebwa. Temunagikola nga babaganye. Ate ani yatuganye? Yani yatuwa olukusa ku luli. Bajjako ne balangirira nti bwe bakola tubikiriza bye bino bagenda okukola babitugambye. We inform them. Okay? We inform them. We inform them as a party. Kakati ogaana otya kye batannaba kubuulira Kayongo. Kakati nawe tomanyi munnamawulire. Kati ogaana otya kye batannagamba. Singa efuluma ng'agamba nti akuluno ngenda kukyalira maka g'abantu bange. Waiswa oli muluuka sijjangako wammwe kanzije nkyaleyo. Bigiro oli wekamuli kanzije nkyaleyo. Mbalabeko. Kanzije mbalabeko nga kuluno yenkyala gyagenda era agigambe polisi. Program eyo butya bwe tulwana nammwe teyinza kuva ku saidi yammwe. Mwabba enjovu ne mulowooza nti obudde tebuliziba. You have messed up. Government ebaguddeko mu ngalo zammwe. You are at your weakest point. Obuswavu mubufudde obusungu. Mwaleta bomu ezitulikanga baluni ezo ne zivaawo. Kati olwaleero wiiki 2 okubalirako mu kubanga tatambula tewanabeerawo wadde bomu neegi naye mu nsonga ze mwawandiika ate mwatugambye nti mwalumbye e Congo abadde abikola ne mumutta. Si bwe bagambye akomedi nti tebamuse kati ate baba bamuse ekyo ekitugaana ogenda mu maaso nga ze babadde bagamba bomu ezigenda okutta principal ate abadde azitega bamuse. Okusinziira ku polisi beyogera temulowoleze tebalo abantu abadde atega bamuse. Munfunye bulungi kati ate tukiraliikirira ki kuba mu nsonga ze baawa nti Kyagulanyi yandittibwa abatujju omutujju bamuse. Ate ffe gavumenti bwe mukira nti muyinza kukuuma muntu waffe ffe katumwekuumire mwe muyina security. Ate bulijjo ffe tumukuuma. Waliwo kembadde njagala nzigire Waiswa. Bwe kibanga ebiwandiiko ebiva ku polisi bibagamba temwetantala abantu ababagoberera tebalowooze nti mwe mwagala kukozesa kifuba mukulira wabweru w'amateeka. Constitution ya Uganda ennyingo ey'okusatu ewa bannansi okukola byonna ebibasobola okukola okwetuusako obukulembeze obw'amazima n'obwenkanya era obuli accountable gye bali. Akati ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kigenze kimobilize abantu batugamba abantu temujja mu bungi. Mwe mwennyini mwagamba nti abantu tetubayina. Ne bagamba nti tubasomba. Ne tugamba nti basi muziteekeko envumbo. Ne bava ku basi oziteekako envumbo ne bagamba nti bakkirize nti abantu basusse obungi abavuddeyo okubalaga nti tubakooye. Obwo obubonero bwakubagamba nti tubakooye ate nakugamba nti olunaku lugenda kukya. Oba ffe nga tuli mu makomera, oba ffe nga tukwatiddwa, oba ffe nga tutulugunyizibwa naye nga n'okutulugunya nga tetukukola kubanga nga abantu beekyaye bagyekyaye.